Bino byebaddewo ng'omutendesi wa SC Villa omujja Antonio Flores nga yanjulira abawagizi ku Pop mu Kampala. Pulezidenti wa ttiimu eno Yinginia Ben Misagga agamba tebafunye omutendesi omuzungu kyakubayamba okuwangula ekikopo kya liigi y'abinywera ey'eggwanga n'okwetaba obulungi mu mpaka z'amakilabu ga Africa. Villa always is the best. Kyovola abantu tuleetedde ddala kooki gwe tusuubira nti ajja okukola ki okututwala ku mutindo oguddako. Omutendesi ono aweereddwa endagaano ya myaka 2 era wabadde ayogerako eri abawagizi ategeezezza nga bwagenda okubawangulira ebikopo. Okutuukiriza kino agamba bakuyita mu kutendeka abazannyi obukodyo obw'enjawulo n'okwongeramu abazannyi abato mu ttiimu. So they have to learn day by day new things. We have to be patient, but we are going to work hard and with knowledge, okay? Tactical, strategy, all as Europe, okay? Okusinziira ku pulezidenti wa Villa abadde abatendesi okuli Ibrahim Kirya ne Philip Obunyi balekeddwa ku ttiimu eno okusobola okuwabula omutendesi omujja ku nsamba y'omupiira mu Africa. Twagala baakirya kino nkyogera mu Luganda. Twagala baakirya basozi ba Philip Obunyi bamuyigireko. Si kugamba tubajjeewo. Naye omuzungu ne babanga wa P1 asinga omuntu wa P7. Yeah, I'm telling you. Kubanga exposure yaabwe kino kiva ku exposure na research. Ojja kwekanga nti omuntu yasooka okufuna doctorate yali wa myaka 12 tabeerako mu Africa. Guno mulundi gwakubiri nga Villa egula omutendesi omuzungu ng'eyasooka ye Micho Sredojevic eyakazibwako erya Solonjoje nga kati atendeka ttiimu y'eggwanga enkulu Nento Corps ng'atendeka Villa okuva mu mwaka gwa 2001 okutuuka mu 2004. Okukatiza ensonga ya Flores, Misagga ajjukiza abawagizi ba SC Villa nga Micho bwe yaleetebwa mu kaseera SC Villa bwe yabeeranga n'abazannyi abakadde obutafaananako na kati kilabu ejjuddemu bamusaayi muto. Olivia Nakate, WBS TV.